وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك. Tenda amejeuba Allah subhanahu wa ta'ala kaka santi ya sinzi wa mtukufu ulioleta sawa sawa sasa ni kuitii mwenye na kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahaba zetu na wanagobelera kubona mbele sasa tusoma kusikana kama Allah subhanahu wa ta'ala ndio yise bajja sunula ensonga ez'enjawulo naye nga nazo zitambulira ku mulamwa gwa tawhiidi okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Era omulundi ogw'emabega twasembyayo okutunuulira otuula tushiriki obubenje obw'okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugamba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba okumugattako olw'obubenje obuli okumugattako. Tewali Allah subhanahu wa ta'ala kyagaana okujjako ng'akigaana olw'akabi akakiri. Ate buli Allah jalla wa ala kyatulagira okukola yakitulagira okukikola olw'obulungi obukirimu. وقبل هذا الدرس اليوم twagirabako bwekyewedde nga olubeerero lwayo twali tutandiseko ku bukwakkulizo obwa la ilaha illallah obw'ebintuufu. Obukwakkulizo la ilaha illallah ebinentuufu wabaawo abujjukira bwe twakoma nga tugenda nabo maaso, waba tewali ajjukira tugenda n'obubenje bwa shiriki. Twakomawa obukwakulizo bwa la ilaha illallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kabul. Ono musiramu kutola salaamu kasooka tusumalize ekintu kyakoze kati kinagende salaamu eyo gyatondere mu mateeka gaffe ab'obusiraamu mulimu salaamu si bwe kiri tugimanyi bulungi ffenna salaamu katono kyakoze wano kasooka enjogere sooka enjogere ku mateeka ga salaamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an wa idha hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa idha hayyitum babalamusizza bitahiyyatin n'ekiramuso ki ekya salaamu fahayyu bi ahsana minha oli akikulamusizza bwe woba omuddamu muddemu n'ekirungi okusinga ekyo ekyakozesezza ngaakolaki ngaakulamusa. Owulira ebyeteri fahayyu bi ahsana minha muddemu n'ekirungi okusinga ekyakozesezza ngaakulamusa. Mathala omuntu waba gambye assalaamu alaikum n'akomawo, Allah gambye muddemu n'ekirungi okusinga kyakozesezza, kitegeeza nze muddamu ntya wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Kuli ffenna kitegeeza bwangamba assalamu alaikum wa rahmatullah nze muddamu ntya wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aw rudduha oba muddize kyenjiri kyakozesezza naye kitegeeza omuntu asobola okugamba assalamu alaikum nawe n'omuddamu وعليكم السلام. طيب السلام عليكم ورحمة الله
aho rudduha bamuddemu bayibwagambi kati ketuliko si akasinga wali awasoose omuddamu ekisinga oba omuliriza ekinyini kyakoze eki kyagambye assalamu alaikum warahmatullah waalaikum ssalamu warahmatullah kati bwagimalayo ng'anjagala omuddamu ekisinga okubeera ekirungi olina agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kati ng'anjagala okumuddamu n'ekisinga obulungi muddamu naam waliwo abamanyi abagamba ekyo ekigambo nti muddamu neŋŋamba wa alaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu ekyo ekigambo kongerako ekyo ekigambo wa maghfiratuhu ekigambo ekyo kiddibwa ku Abdullah ibn Umar yakyongerako bwe yali addamu ebbaluwa yali emuwandikiddwa Muawiya naye abamanyi abasinga nga Ibn Abbas omusajja yajja n'amutolera salaamu namugamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu namugamba ma hakadha salaamu kisibwetukulira namugamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu namusomera aya y'Quran kakati ekyo ekigambo mbamanyi waliwo asooka amagambo kyongerako Sheikh Albani yasooka nagamba hadisi ekyongerako omutuufu naye bamanyi abakola emiraga Ibn Hajar nagamba athari ya Ibn Umar yakyongerako abamanyi abalala nga Umar ibn Khattab okuddala ku basahaba ne bagaana okwongerako ekigambo ekyo wa maghfiratuhu ne bagamba salaamu ng'oli bw'agikutoledde weekomye bw'aba agimazeeyo naye oba okola ki ne bagamba lwaki kubanga nabbi baagitolanga ku mulembe sibakiri nabbi saa sallam musajja yajja n'atola salaamu ng'ayingira bw'ati n'agamba assalaamu alaikum nabbi n'agamba 10 n'agamba assalaamu alaikum warahmatullah omulala n'agamba 2 omulala n'agamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nabbi n'agamba 10 kitegeeza salaamu erina empeera za mirundi 10 kati bwennyongeraku wa maghfiratuhu mpeera ki awo biri awo ziva awo buli lwotokoma nadde oyakoma noyagala kunyisa nojjuulirize oyongerezeeko ngaolutandise okufuluma mpolampola kubanga kakatono singa ono wano mukwano gwanga nanneesooka nagamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu kati olaba nange nokuyiyayira kikimwongerako waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu era nfuneyo kemwogeramu kanatya mumaru naye bwananneesooka naye naakongeramu nabagyekati bulijjo nabe baasi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu tunakomawa kati tunakomawa busiya atitola salaamu yaki salaamu kikumi nadduwa ekikumi salaamu kikumi nadduwa ekikumi salaamu erina embeera zamirundi makumya asatu nadduyewe kikumi awo kati so mweyo byenakwogera mulimu okuddamu salaamu n'ekisinga obulungi mulimu empeera za salaamu tiziri 30 kati ekyokusatu mahukumu salaamu eramulwetya mahukumu ataslimu obusalaamu salaamu eramulwetya abamanyi bagamba ilqaau salaamu okutolera omuntu salaamu sunna waljawab au rad wajib omuntu okugikutolera kiriki sunna naye ate oli okuddamu kiriki kyawaddeeka sinatuuka ku nsonga yono inavuddeko njogerero sinagituukako tubakoze musankutugali naye waliwo kijala kusomesa kusala omaisi assalaamu eriko amasala mangi salaamu eriko ensonga era omuntu waliwo nasomesako salaamu ku masjidi mukawempe emirundi 2 omusomo mulamba ogwaddako emirundi 7 kati omukubasekanaga nti bulijoze manyi okusaza salaamu nakyo kirina ensonga bo batisaza busaza namusaliza salaamu erina ensonga era mulwetya okugitoola kiri sunna okugiddamu kiri okuddamu wajibu oba fardu kyawaddeeka tegeeza omuntu bakutolera salaamu olina okukola ki kiddamu amasala ag'obunaku salaamu
Salam omuntu bw'abeera ng'ali omu n'ayingira n'atutolera salaamu ffe abatudde ffenna kitukakatako buli omu okumuddamu salaamu kubanga tumaze kulaba okuddamu kyatteeka kyaffaku oba kyawaatira kati omusajja ayingirira awo n'atutolera salaamu kitukakatako ffenna okumuddamu oba omu bw'atuddiramu kimala mulaba muta omwatumalira olwaki tuli mu jama fardu alkifaya kyawatteeka naye kyakumaliragana wabeerawo omu oba babiri ne bamuddamu kiba kikola kitumalira naye mubamanyi olwolyakona ku nsonga waliwo abagamba ekirala owulira abagamba ekirala tofaanana nnyo ebyaffe si byakayana ebyaffe bwatwino naye ngaekituufu kiri nti omu muffe oba babiri bwe baddamu baba bakola ki batumalira tayib mu mateeka ga salaamu era okumu endala y'essalaamu nabbi sa sallama yagamba liyusallim alqaim alqaid ayimiridde yalina okutolera salaamu atudde tuli ffenna warakib ala almashi atambula yatolera salaamu ayimiridde ayebagadde ali ku pikipiki ali mu motoka ali ku kagaali yatolera ala almashi atambuza ebiki ebigere ekima kyebyawo lwaki ayimiridde atolera ali wansi lwaki ayebagadde avuga emotoka kubanga omuntu ajasobola okuyitakawo avuga emotoka nakulaba nakugenda omusajja waawe yasobera muyiseko emirundi 3 nayekyama salaamu kakati abamanyi bagamba nti ono ayimiridde olwokuba nti ali waggulu woona atudde naye avuga emotoka oba pikipiki eddaala lya waggulu ono atambuza ebigere kati obusiraamu bwagala nnyo abantu okubajjamu okwekusa n'okwerabawo kati obusiraamu bwagala nnyo okwekkakkanyiriza abakuli wansi okwetowaza ne bagamba kyakati atambula atolera atudde n'avuga emotoka atolere akola ki ali mu bigere osobole okwejjamu kino ekyokwekusa mu mutima gwo okuweraga nti naawulika abantu ababulijjo mu mateeka ga salaamu era mahkumu salaamu oba taslim ala sabi okutolera abaana bato salaamu kiramu abaana bato batolera salaamu bijula abaye salaamu mubamanyi mulimu abagamba abaana abato tebabatolera salaamu lwaki tebabatolera salaamu olw'ensonga twagambye okuddamu salaamu kyaki si bwe kiri kati ate omwana omutwe tewali mulimu gwabwatteeka ku mwana tegeda omwana omukakatikako ebintu ebitali bibye ogenda mutolera salaamu abeere nga kyatteeka okikuddamu ate nga obusiraamu tekundamuteekako mateeka gaki gabusiraamu so walimu bamanyi abalaga nti abaana abato tebabatolera salaamu naye omu kubatambulako ne Anas bin Maliki agamba natambulanga ne Anas bin Maliki ng'atolera abaana abato salaamu naye n'atugamba yatambulamu ne nabbi n'atolera abaana abato salaamu ne bagamba nabbi yabatolera salaamu min baabi at-ta'lim wat-tawbiya kubayigiriza nakubakubulira mu Isiraamu ensonga lwaki yabatolera so mubamanyi mulimu abatatolera baana bato salaamu nga bwe bato bakiraba era ekigambo kyabwe baba bakinyoleddeko baba balina obujulizi tayib amasala agala ku salaamu era salaamu eyoka mahkumu taslim ala nisa okutolera abakyala salaamu kiramu bakitali okutolera abakyala salaamu
kiramu bakitya okulamula okutuufu okutalimu wadde ekikweweezimbi yahrum ilqa assalam ala niswa kiganibwa busiraamu abasajja okutoolera abakyala salaamu kiganibwa omulamu Qurtubi ensonga yakigaziya n'agamba olwokuba osobola okubatoolera salaamu naye nannyonnyola n'agamba katwabulemu ebiteeko ebiri abakyala bashababaati abakyali abawala bato netubatoolera salaamu wamba ajuzaati oba ajalis abakyala bakadde abakulu otubatoolera salaamu wabavubuka abawala abato kikibataayira ebijujulu bakibatebitolera olw'amaloboozi gano oyinza okubawa salaamu ne bawunda amaloboozi nga bakuddamu noyagala n'okwetegereza ani aleese eddoboozi yawakati ebibadde lyanye n'ogoberera amaloboozi kati abamanyi ne bagaana okutoolera abakyala abato salaamu wamba abakyala abakadde mbakufiya bakufiina nga Imaamu Abi Hanifa Imaamu Abi Hanifa agambira ddala bamanyi babakulu tubatolera abakyala salaamu wamba abamanyi abasigadde bagamba abato abawala abato betatoolera naye abakyala abakulu tukkiriza okubatolera salaamu wa min ahkaami salaamu ne mumateeka ga salaamu era mu mateeka aga salaamu yajuuzu kikkirizibwa okutoolera omuntu salaamu n'akuddamu nga bw'omugambye kyekyeto kikiriza omuntu okugamba salaamu alaikum nawe n'omuddamu salaamu alaikum abantu abamu batalina okufuna obuzibu osinga n'omusiraamu abakutoolera salaamu ate nawe n'omutoolera kati abamu asooka empumuza eyono kumala okukusenera assalaamu alaikum asogezemu eyo era oli wakutoolera salaamu nagamba assalaamu alaikum nawe n'omugamba assalaamu alaikum zibabiwita togamba nti kansookezeremu eyiye ali nange mubanja eyange anzirewo ekyo kyaliko hadisi ntuufu nyo eri Bukhari ne Muslim Allah tabaraka wataala yagamba Adamu ng'amaze okumutonda genda otondere bamalayika abo salaamu essalaamu ebyo batoledde kyekiramuso kyo nezzadde lyo Adamu n'atondera bamalayika salaamu ne bamuddamu nga bw'atodde kiraga nti kikkirizibwa okutoolera omuntu salaamu n'okugamba assalaamu alaikum naye nagamba assalaamu alaikum طيب ما حكم إرسال السلام كلا مرة أكتم السلام ولا شيء وهو ملابيكم كان رانجي مقول شيء مونتور السلام وكتم السلام جيشري النبي صلى الله عليه وسلم يقام بشابه عائشة نعم هذا جبريل يقرأ عليك السلام ويو أبد جبريل إرابطه السلام عائشة ندم نعم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وعليه السلام ورحمة الله وبركاته خشعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم رمو وللصحابي الجواري نعم قام يا رسول الله وقم بقى الله إن أبي لا توامي يقرأ عليك السلام أقتل السلام نبينا نعم قام عليك وعلى أبيك السلام cyangwa banyuma bagamba tosoka kuddamu ono nonga alaikum wa alaikum wa ala abika salam nenga byonna byokozesa olwokubeera hadisi esembe erimu okunafu nabyera nti wa alaika wa ala abika salam kuggwe ne taatawo
sama ibaka basima okulembeza kya Aisha bagamba omuddamu wa alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh oddamu ti salaam tayib ensonga erala kussalaamu era masala agali kutoola salaamu. Salaamu tugitoola ddi? Salaamu tugitoola ddi? Kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yusallim inda dukhuli fi lmajlis. Nabbi yatoolanga salaamu ng'ayingira awali abantu. Kati nga wali ng'ayingira oba wano bajja wali awo ng'atoolerawo salaamu. Kati khatib omusajja agenda okusomesa omuhadara wano si kirungi okusooka n'asoma mukaddima inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu n'asoma ayati z'okuti Allah n'aleetaki namala n'agamba assalamu alaykum wa rahmatullah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'ayingira bw'ati ng'atoola salaamu. Bw'atuuka wano ng'agenda muhadara si ku jjuma. Ijjuma yabalanga kulinnya wano n'agitoola naye ng'amba nga si jjuma. Kati akhadha ulama min hadha abamanyi baffe ne bajjamu nti kati omuntu ne waba agenda kubuuza muwali mu kibuuzo kati muno wabadde agamba la yabdau bisalaam bal yasalu mubashara tatandika na salaamu abuuza buuza kubanga salaamu ebeerawo kuki muntandika. Tayib ومسألة من الباب والسلام حديث الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا نبي يجي لنا ويتولي ويابا قبتولي وبدو باقا مجيز ويجلو فيسلم ناتولي السلام ويسمعه اليقظان ولا يستيقظ النائم. نبي يتولى السلام ngabadde awulira bwe waba nga kiro ng'oli bwe bamusingana ng'abadde awulira nga salaamu ya nabbi agikola ki agiwulira, naye ate abadde yeebase nga nabbi tasobola kumuzuukusa. Ekitegedde nabbi bwe yabanga ayingidde bw'ati mubasa mu kiro bantu batudde awo beebase kuba abasahaba nabbi abamu baasula nga muzikiti ng'abatulira salaamu. Olw'empisa ze yatoolanga salaamu ng'abadde yatunula yekka yawulira, abadde yeebase nga tasobola kumuzuukusa. Kyova olaba ne bwe kwaba kuzuukuka kiro nga nabbi ayimusa ebisaala. Aisha radiyallahu anha agamba faqadtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam munagubako nabbi ekiro netandika okumunoonya ngenda okukwatakwata bwenti nenkwata ku bigere bye ng'akunami asaala ng'agasse esinziro waate. Nabbi yayimukanga ekiro okusaala naye nga abadde yeebase tagugumuka. Kwawukanako n'abantu abamu wayinza okuyimuka abantu bonna abali mu nyumba ayinza kusaala ne wabaddeimba ng'ayinza okuzuukuka asabye ebikopo nakudobola natekako amataala nagasitiza n'agajjako ebyo nalina yeteekateeka kusaala ebyo nalina yeteekateeka kusaala namanye alina okunywa kuleka kyayi ng'amaze okusaala nakubaganya ebikopo nabiteeka wali ku dayiningi n'alyoka alumba ekinaabi ayo n'asala nakirawo. Kati efujjo mu kusaala omuntu agenda okusaala lwaki okola efujjo ku bantu abeebase? Oba ogenda kusaala genda osaale mukulamulana genda osaale mukasirise abantu tobalemesa kwebaka olw'okuba ati olina okukola kiki olina okusaala ekyo nedda. Oba ogenda okusaala ekiro saala nampisa nabbi sallallahu alaihi wasallam esaala naye nga tewali ategeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ayimuse n'asaala. ومن أحكام السلام مما تنقى السلام وما تنقى السلام ألا نسلم على المصلي. يا قلت بيجي تنقى السلام يقام ومنتو أسالا تمتولي السلام منتو أسالا تمتولي السلام يقول ولا أسالا تمتولي السلام. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agumba mutolera salaamu ng'asaala n'atamuddamu yamutolera n'amutolera n'alaza n'omukono. Okulaza kwa nabbi abalimba kufundula ebiruli ebiri abamira agamba yali amugaana, abalala bagamba wali kuddamu nakulaza, abalala bagamba nti yali amugaana
bagamba nabbi essola bwe yamugaa inna fi ssolati la shugula. Mu ssola omuntu aba bize, omuntu aba asoma Qur'an, omuntu aba asoma Qur'an si kirungi kumutwalira salaamu. Lwaba onomutwalira salaamu ajja kuyimirizaamu asooke abeere nga akudda. Wa min ahkaami salaami, ne matika ga salaamu Imaamu Al-Qurtubi ge yaleeta, alla nusallima ala man yaqdi haajatahu. Omuntu aba amala ekyetaago ng'ali mu kiibo tebamutoolera salaamu. Kati wano abamanyi bafunamuko obuzibu bintu bibiri omuntu ali mu kiibo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nuga amutolerako salaamu. Waliwo yamutolera salaamu n'amugamba bundabanga ndi mwene embeera tontolera salaamu basinja kundaba. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali mu nnyumba ya Ummu Hani eri Makka, oyo Ummu Hani ndowooza abeeranga Ummu Hani binti Abi Talib abeeranga mwannyina nga batata baali banjawulo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu Fatihu Makka okugulawo Makka, yagenda mu nnyumba ya Ummu Hani n'anaaba alayhi salaatu wassalaam. Kati aba akyanaaba, Fatima ng'akutte ataddewo n'olugoye kwati, Ummu Hani n'ajja wali Nabbi n'atoola salaamu. Waliwo ensonga yali amanga nga erina kuggwa Nabbi alina gimalamu esaawa kuba yali n'okufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka e Makka yagamba ennyumba ya gundi beeneemudamya abo tubalese, n'ebeeyawo gundi beeneemudamya abo tebalina mutawaana. Kati waliwo omusajja najja omushiriku n'adduka n'ayingira mu nnyumba eya Ummu Hani omukyalo. Ummu Hani jjukira aba mwannyina wa Nabbi wekiri. Kakati Ali naye abeera Ali ibn Abi Talib abeera ki? Abeera muganda wa Nabbi. Kitegeeza ne Ali abeera mwannyina wa Ali. Ate olwo kitegeeza baali bakatira ddala ne bataata. Ye oyo Ummu Hani kigambo yali binti Abi Talib ne Ali ibn Abi kategeeza brother na sister. Kati Ali n'ayingirawo n'agamba Ummu Hani omushiriku gw'obudamizza wano nina okumwejjaga ensingo, tasobola kuyingirawo. Kati Ummu Hani n'adduka n'ajja wa Nabbi w'anaabira n'amugamba ya Rasulallah, Ali ayagala kukola ku kikulu, tubudamiza omuntu atagamba ayagala kumutta. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu, yamutolera salaamu. Nabbi yamuddamu n'amubuulira ensonga eriwo. Nabbi n'amugamba qad istaajarna man istaajarta ya umma man istaajarti ya Umma Hani. Nabbi n'amugamba Maama Hani, omuntu gw'obudamiza naffe tumubudamiza. Kati Ali kasa yawulira ekyo ng'alina kukomawo. Ali teyaliga abantu, basahaba ba Nabbi munasaalira, basahaba ba Nabbi tebandikanga abantu nnaku. Nabbi wayogera ekintu abantu bagati oba yali ategeeza kino. Ate ensi omanyi bwe tuli, omanyi Nabbi kale yali ategeeza ekyo kyogera Nabbi tegasobola ekyogera. Lwaki towulira Nabbi byagambye n'okuma ku byagambye? Naye tukoka yali ategeeza kino, kale tekigaana ne kino gyekiri ne kino kikola. Tebikola, ebikola bye bya Nabbi byokka byeyogera. Gwe tomutegeera ddiini eyo sallallahu alaihi wasallam. Tewala basahaba baali batya nnyo, buli kintu kyonna kibawulira nti kiyinza okutta emirimu gyabwe, naddala ddala kyekuusa ku ddiini. Abamugamba ekisobola okutta eddiini gabe bakuweraliikirivu. Thabit yawulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Allah amusizaako aya ng'agamba ya ayyuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, la tarfau aswatakum fawqa sawti nabi, temuddayo ne musitula amaloboozi gammwe ne gabeera waggulu ga Nabbi. Nabbi ne waba kubuuziza buuza, ne waba anyumya nammwe, mwegendereze nnyo eddoboozi lyammwe lirina kubeera wansi kulya Nabbi. Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd, Nabbi temumutekanga mu kusaagasaaga nga bwemusanga mumwekkale mukka. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, emirimu gyammwe gisobola okusazibwamu nga temutegeera. Oyo sahabi oba Thabit ibn Qais aw ghayruhu bwe yawulira eyo aya n'atuula waka, teyaddamu kujja wali Nabbi paka Nabbi yabuuza bani omusajja wange yabaaki, ne bamugamba ali waka yeggalira mu nnyumba akoze n'agamba mubuuza ekyamupima, n'abagamba ana rajulun jamhuriyati sawt, nze ni musajja eddoboozi lyange nga litona nga liri waggulu, ngende ntula wali mudala ebintu byange fire kule
paka naddulira mutume nabaga mugamba agaitategeeza ye amugamba kati bo batyanga nnyo naye kati babantu nga nabbi agamba kino kati tugala nabbi agamba nyo naye ate neseeka kati ogenda nayaseka nina la nabbi saa salama kyagambye walidi kyatagamba walidi era nabbi saa salama bamutolera salaamu ngaali mukibi kati abamanyi olwokuba nabbi yaddamu salaamu eno bagamba omuntu bwabeera nga tali fi mawdii qadai lhaja mu kifo kyennyini awamalirwa ekyetaago wabula ngaali wabbali awanaabibwa nga n'engoye ze tanaba kuzenjako zonna yajuuzu alaihi wassalam akkirizibwa okudda mu salaamu omuntu wabeera nga ali mu kinaabiro naye nga waali mu kinaabiro si wamalira ekiki oba kirekirira nga waali si wamalira ekyetaago akkirizibwa okubeera nga addamu salaamu. Tayib, wa min ahkaami salaam, mu mateeka ga salaamu senga omuntu agenza awaka waliwo omukyala ani atawulira mu nesala azza waka birasa waliwo omusajja yabuzize kyekibuzo naye ati zenanyini haki kiti bwe banyingira era ina okumba ina okumutima ayimukajajana kuba kati gwoyingira allah yatugamba waidha dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indi tahiyatan tayyiba. Bwemba muyingidde mu mayumba mukole ki mutoolere bemusanzeemu abantu babawaka ne bwoba temulimu muntu ennyumba gitoolere salaamu ne bwoba temuli muntu ng'olimu wekka era ennyumba gitoolere salaamu bwe tuba tuyingira mu maka ffe tutuula abayingira. Tayib, kati ate salaamu gye tutoolera abafu batugenda okulambula etaana salaamu yaki lwati batuddamu tulabye nti salaamu giddamu kyaddeeka sibagirima ate abafu tebatuddamu salaamu y'abafu eba yaki lwati tulabye okuddamu salaamu teeka ate abafu botolera salaamu tebakuddamu kati salaamu tola yaki ingedya babawulira mama nyabo abakuba babawulira bagalizanire bali balina amasala agatalyamu ekituufu kiri nga Ibn Uthaymin rahimahullahu taala bweyagamba kutolera abafu salaamu ebeera dduwa tebali obasabire assalaamu alaikum emirembe kikole ki olwekyo ebeera dduwa tubeera tutoledde abantu abafu abali mu kabuli salaamu. Tayib, nsonga kyesigadde ku salaamu emyaka gyange shababu nawe anakakatiwaako naam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba waliyusallim as-saghir ala al-kabir, omwana omuto atolere omuntu omukulu. Olwekyo abato bakatako okubeera nga batolera abakulu salaamu naye ngaomukulu naye bwaba abitolodde falahu khayrun wa fadlu, ayina obulungi kumutolera omuntu salaamu naye nga mupisa omwana omuto yatolera ki atolera omuntu omukulu salaamu. Sekatumatembuza ku salaamu musiraamu mwanza okugamba musalaamu nekikujjako ogibasigiramu n'amasala amalala tebakyaleseeyo ku salaamu atali musiraamu okutolera salaamu sibakiri atali musiraamu
kutolera salaamu masala tubale tukolese salaamu ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam ffe tetukkirizibwa kutolera abatali basiraamu salaamu kubanga byatabda yahuda wanasara bisala abayudaaya n'abanasara tembatandika amasala tetubatolera salaamu wa amma bo baba batudde salaamu atali musiraamu agikutoledde ibn Abbas radiyallahu anhu yabaddamu ng'akozesa ekigambo wa alaikum era kiriko obujulizi kuva ku ibn Abbas yabaddamu baga wa alaikum naye abamanyi abalala ne bagamba tubaddamu nga bwakutoledde ddala salaamu nga butuddamu omusiraamu olwaki olw'obujulizi mu surati Mumtahina la yanhaakum Allahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sheikh Albani agamba eyo aya etukkiriza okubayisa obulungi mu kyonna kye baba batuyisiddwa obulungi n'obutabakosa bonna bwe batukosezza abatakwinaako obulabi bwaba akutoledde salaamu naawe kuddamu salaamu nga bugiddamu musiraamu wakadhalika n'obujulizi era bwe yaleeta wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu biahsana minha aw rudduha. Eyo aya teyawula musiraamu oba natali musiraamu bonna oli wakutoledde salaamu muddemu n'ekyo kyakoze eki kyakutoledde oba ekirungi okusingako ekyo n'ekirungi kwekyo oba n'ekyo kyenyini kyakutoledde. Olwekyo salaamu abatali basiraamu tubaddamu baba batoledde salaamu. Salaamu si swala, salaamu si hijja, tubakola ki? Tubaddamu. Kiina mutawaana tukkirizibwa okubeera nga tubaddamu salaamu. Mugala waffe agamba waliwo abantu abamu abagaa nti namugjaku salaamu. Ekigambo kyabwe kiina okumunalabwa ki? Kiina endamula yakyo sayidi n'endamula yakyo sayidi. Wabeera nga agambye nti namugjaku salaamu, ayinza okuba yamugjaku salaamu ng'amumanyi nti ddala mushiriku ddala nga ye amumanyi nti mushiriku era akkirizibwa okugjaku salaamu. Ekiraba akkirizibwa wamma musiraamu munno olw'enjawukana imma ey'amasala oba ey'ebyenfuna oba ey'emirimu oba ki, eyo yo omusiraamu tokola ki? Tokkirizibwa okubeera nga omugjaku salaamu mu njawukana ezaabulijjo ez'abantu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aliwo bwe yajjaku sahaba salaamu baali basatu nga ng'omulimu Ka'b bin Malik ne Bilaal ne Rabi'a yabajjaku salaamu naye kyali kibonerezo era salaamu yayina ebbanga lyabawa kwali kubabonereza era akaddamu abayamba okukola tawuba oluvannyuma ne babaddiza salaamu. Wamma omuntu okumukutirako ddala salaamu okuggyako ng'omukulembeze yakirabira agamba gundi mujjeko salaamu gabage. Wamma ffe enjawukana eza bulijjo ez'emirimu ez'amasaali agamu abantu ezitugisaako bantu salaamu okuggyako ng'omumanyi nti muki musajja mushiriku obusiraamu bugabugana. Ate obunafusi kizibu, obunafusi muswiba kubanga omunafusi omumanyi otya wali buzibu. Omunafusi omumanyi otya ekyo kitendo mitendo yagandabo naye taba munafusi kakomoliro, taba munafusi piwa abalina kukala ekitendo alina ku bitendo by'obunafusi. Ebyo nabbi yali abyogera abyogera ku bitendo by'obunafusi naye obunafusi kizibu nnyo kubanga omunafusi ekitegeeza obunafusi ibhaaru al-islaami kwolesa busiraamu ate olinangweka munda obukaamu ekibaita obunafusi. Gano nabbi akola bya busiraamu kyobola nabbi saa salama yali amanyi abannafusi naye
teyabatta era yabagamba Huzaifa n'amuyita n'amugamba oyo n'oyo bannafuusi era Huzaifa yali abamanyi era kyokala ddala bwe yamala okufa Uthman omulembe gwa Umar ng'afuga Umar yamalanga kubuuza hal hadara Huzaifa janazata hadha rajul Huzaifa zinaza okusala abagenda okusala yafute musiramu ng'asobola kubuuza Huzaifa waali babamugamba waali ngajjasa babamugamba nga taliiwo nga tajja sallu ala sallimuna kubanga bannanfusi nuamiluhum muamalata almuslimina ala dhahir tukolagana nabo mukolagana y'obusiraamu naye munda baba sibasiraamu era kyobola bannanfusi bangi babazika wali Baghdad ne Abdullah ibn Huzaifa ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul naye ali wali Bakiyo bazika abasiraamu wali awo bamuziika n'abannanfusi bangi babazika kubanga kungulu baali balaganga basiraamu naye nga tena munda sibasiraamu kati nabbi n'ababbirako oli Huzaifa namugamba oyo n'oyo era nabbi bamubuuza lwaki tobatta n'agamba ntya abantu bajja gamba anna Muhammadan yaqtulu ashaba Muhammad yattabanne baba balaba eri balaba baki babadde enkofira bayirira balina obulambi buwanvu bedi apromax katukale kutaka naye nga zibuzibu balina bannafuusa bweddebi wabeera obulabira ddala sajja imaani emutta abeera ku bulabi ekiri mukiri eno alina nakatebe mu nsonda alimu Allah mwerere enyinga bwami tabirako musiraamu kati kyekizibu ky'obunanfuusi muswiba munene nnyo eri obusiraamu muswiba munene naye weewuunye olaba abannanfuusi baali webali ku mulembe gwa nabbi kati olowooza ku mulembe gwa bayinza obutaba nga ku nabbi waali atubako n'obubaka amanyi bajja mugamba nti omunanfuusi naye nga mwebalire bakuze ekibi batudde kati olowooza otakugwaffe babeeranga nabbi n'ababula omuntu omu ate nakuba batoboogeranga era esinga okweraliikirira bunnanfuusi yali Umar amu nekyo nga nabbi yafa mugabbi gwamujana naye waayita akaseera kajjabuuza Huzaifa hal addani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min almunafiqina nabbi yambala bannanfuusi namba yakutumbuze teyamuddamu newetawebanga namuddamu Huzaifa hal addani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min almunafiqina nabbi yanteeka bannanfuusi okumanya Huzaifa yali amanya abannanfuusi mulembe gwa Umar bwe yalonda bamumala nga bw'oyinza okubiraba RDC n'ateeka kitundu waba tanaba kubata kugenda kukola n'abuza Huzaifa n'agamba mubennoozi mulimu omunnanfuusi n'amuga fihim wahid mulimu omu bannaye yali abamanyi yamuga mulimu omu n'amuga mumbulire n'amuga teeki nabbi yangaali kati olwokuba Umar yali musajja mullim n'asaba Allah n'amuga Allah mundage omusajja n'amutegeera n'amuggyako oluvannyuma n'amubuuzayo nagbayo luli lwaki tasobola mubuulira lwaki yamubuulira amaze mujja era kati omunnanfuusi kizibu omujja ku salaamu lwaki tuyinza mutegeera omusiraamu senga abeera ku mukolo nga guliko abantu bangi naye nga linambe nnene bonna si basiraamu naye nga kuliko omusiraamu omu oba babiri abaffe akola atya ekyokukola kiri kimu akkirizibwa okutoolera omusiraamu oyo salaamu amakulu akkirizibwa okubatoolera salaamu abatuddamu bonna si basiraamu nemu abasiraamu babiri oba omu ku mbaga akkirizibwa okutoola salaamu naye ate bwe tukikyusa takkirizibwa tutya senga agenda mu ekereziya mu lutikko wa n'asiŋŋaana ng'abantu bazze kusaba siwekiri bonna akakasa bagenzeemu si baki wabula ye ayingidde emuki emusiraamu nebakugamba mwana mukulu haji munnange bali kusaba ali bumaali
abantu bakatonda bano ojja obakole ki obatole kusala kati awo tokola ki ate awo totuula abo banamuseeku munamusendala eteriyaseeku olikubaalosekalamusakira muguni abo wassalamu kikatuliki kumebedawulirasimusala bamaseeka nembaga baziwa abewe yaffe obusiraamu ne balina abaweera nedde batebadalire bwoba waddeyo obusiraamu emalira n'abatali basiraamu abatambire kati bwoba ogenze mu ekereziya omusiraamu tokola ki totola babuuzeeko mumbuuzo eya bulijjo basebo ne banyabo balevulanda babishopu bapasita tubalamusiza muli mutya totola salaamu kubanga salaamu okugiddamu tteeka sibe twagambye kakati oteeka amateeka g'obusiraamu batanaziramu nolwekikiba tekikkirizibwa kutolera batali basiraamu salaamu kikkirizibwa okugenda mu kyaki ekyo kyekisooka tukola ki tukkirizibwa okuyingira mu kyaki naye nga buno obukwakkulizo butuukiridde ekiwulidde tukkirizibwa okuyingira mu kyaki nga buno obukwakkulizo butuukiridde akasooka ayo obiwulira tutera okuba shapu obiwulira bino tukkirizibwa okuyingira mu kyaki nga buno obukwakkulizo butuukiridde akasooka alla takuna fiha taswabiru muteekwa okubanga mu kyaki obukereziya bwetuyingira temulimu bifaananyi oba bigakwakuliza akasooka nekuba temuli kale bibumbe obaki oba bifaananyi obaki olw'ensonga Umaru radiyallahu anhu bamuyita ng'ate mugenyi mukulu ng'oli amuteekedde n'ekijjulo ng'amuyise mukulu nnyo n'amugamba tukukalimisiza ojja oyingire mu kyaki Umar radiyallahu anhu n'amuddamu n'amugamba nahnu la nadkhulu kanaisakum lima fiha min tasawir yali amuteekedde n'ekijjulo n'amugamba naye tuyingira mu makanisa gammwe olw'okuba mulimu ebifaananyi kati kyekisooka akakwakuliza akasooka akakwakulizako okubira abantu bayogera tukkirizibwa okuyingira mu kanisa oba ekereziya alla yakuna fiha ikhtilatu baina rijali wannisa akakwakulizako okubiri nga temulimu kutuula kintabuli abasajja n'abakyala wekanga mukyalo tebakanisa kata kutulize kubuulya mukwakuliza olwateekawo kukeka okubiri bwoba oyagala ogiyingiramu muteeka okuba nga temuli mukutuula ki basajja n'abakyala akakwakulizo akasembayo amayike bayogera kwe kubeera nga temuli tteeka lya Allah lyebagenda kusoma nga likyusiddwa tebogadde oba musajja akitugambira nti omukama yabyogera olina okukasanda yabyogera ebigambo bitukuvu olina okakasanda ebigambo Allah yagati wakad nazzala alaykum fi lkitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wastahza biha fala takhruju ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum kubanga munasigalawo muyinza okukeesiza ddala ku masanga mulinga kubennyini ng'ofuusenga